Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Sseninde asabye abayizi obuteemaliranga kukolanga bubaga nga bateeka kuninga abazadde baabwe olw'okutikkirwa tiwaakiri baguliremu ebikozesebwa nga dry ezikola enviiri kuba obubaga tebulina kye bavunamu. Bannanga abazadde njogedde buli kubanga mujja tuyita ku graduation tulye naye ng'ate oluusi ssente ozeewoze ate oluusi ozisabye banno oluusi naawe tewatereka okataddemu kati mufo kyo tuliisa emmere mwe mugule ebyalaani mugule kadraya omwana mugulira akantu katandikirako bakwano mbabuulira omwana ojja kuba omaze omusimira omusingi. Bino abyogeredde mu kutikkira abayizi ba Christian Children's Center Uganda Nansana. Mu kwogera kwe Sseninde asabye abasomye okutondawo emirimu egyabwe kubanga bino bibayizi bya mutwe tebiringa abasome ne Makerere kubanga bo bakozesa bitabo. Tuleme okunyooma omulimu gwonna kasita kubanga gusobola okuyingiza ssente kubanga njagala okubabuulira nti bano abaana abasomye ebyalaani abasomye okukola enviiri bagenda kubanga batandika okukola emirimu oluusi asooke n'omwe Makerere yafuna diguri nga ye akyali ku street anoonya mirimu. Oluvannyuma agabidde abayizi abasinze bannaabwe satifikeeti. Era libadde Sanjerere ng'abayizi ku ttendekero lya Red Valley Matugga abasula mu 300 batikkirwa wakati mu ssanyusa abazadde. Omugenyi omukulu abadde Hassa Maria Mutaraga akubiriza abayizi abatikkiddwa okuba abamativu n'ebyo balina. You are out of there and a person will tell you you want to do that ekyo tekisoboka. Ogambye akakuteekawo saluuni tolina busobozi. You know? But do you know how a saloon starts? Planting one head. You plant a head, the person refers another one and you have already a saloon. Addukanya ettendekero no Viola Nalwoza yeebazza abayizi olw'okuba bagumiikiriza ekibayambye okumalako. Kyemba oluusi essira nteeka nnyo okwebaza abazadde abatwesiga. Leero bwe ntuuka omanyi n'okugenda pasono ne ŋŋamba abanneesiga. Abayizi bange abalungi temukyali bayizi. Bakama bange abalungi. Oluvannyuma abayizi abatikkiddwa baweereddwa amabaluwa gaabwe.